nkwaniza nnyo mu program abanoonya ate nembebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo abatanafuna baagalwa temuggwamu ssuubi kubanga Philip Kaggwa wendi program abanoonya weeri ate weetuli tukyatambulira wamu kyolina okukola weekwate program abanoonya buli kimu kijja kuggwa ojja kuwona embeera ey'obuwuulu ojja kuwona ekiwuubaalo ojja kuwona empewo y'ekiro n'ebirala ebisingako ng'ebyo naye nga sinnabatuusako program yonakola leero kansooke nkulageko ebimu ku byenkuleetedde mu banoonya. Njagala omwami ali sirias, saagala muntu wakubeerawo okunzanyira, saagala muntu wakunzanyira kuba nange ndi sirias. Kati nga bw'omuwa ku ssente olwo ensonga azitambuza bulungi. Awo aba musanyufu nnyo ky'oba omuwadde aba akyagala agamba kati akumpadde ssente kijja kuba nga kiri bulungi. Leero tutindize olugendo ne tugenda ku Saudi Arabia gye tusanze mwana muwala Nakimuli eyeddira effumbe muzzukulu wa Balusimbi agamba yeetaaga omwami nga ali siriyasi nga tali mu bya muzannyo asobole okutandika okuwuliziganya naye agende okudda wano e Uganda nga buli kimu kitambula bulungi. Bw'obanga olina bye yeetaaga mwewangulire. Akabasako kano kabasako nakusiridde akabasako mukwano Mwemuleraga gye kusseemu gye baleke emirimu gy'otuusaako engalo. Amannya gange Nampita Nakimuli Joan, ndi mukyala Muganda, neddira Ffumbe, maama wange yeddira Mutima, banzaala Gomba. Ndi mukyala muzadde, ninayo abaana bange babiri. Nasomako paka mu siniya 4. Nenye ekirala ninayo abaana babiri era obudde buno ndi eno Saudi Arabia. akabasako kano kabasako nakusiridde akabasako mukwano tera noja akabasako mukwana akabasako tera sobulula akabasako ante kirimu Mwamulala nafumbirwako naye munaye nga omanyi embeera z'abasajja ntuuka nenemererwa nga ndaba sikyasobola nga nzine nga nzemu amaazi taata tulina abaana so nensalawo okutambula okujja eno gyendi okuyiisa abaana bange era essaawa zino abaana bange bali ne maama wange nze mbavunanyizibwako ebbanga lyemmaze nga njawukanye n'omusajja myaka ndowooza kati girimu 3 nga nayawukana naye era naye yatambuza dda kimanyi obulamu bwe ateeka okuba yatambuza dda obulamu bwe obulamu bwange nze ndi HIV negative era emirimu gyange ndikakalabiza eno Saudi Arabia ekirala Emmanuel agamba mbadde nze wano kubanoonya nga neetaaga omwami alina ebisaanyizo wano wammanga. Njagala omwami nga teweddira Ffumbe nga teweddira Mutima. Njagala omwami nga naye wasomako. Njagala omwami Omuganda omusoga. Omuganda oba omusoga. Neetaaga omwami wamweeraga ng'alina eddiini naye saagala musiraamu. mwami musiraamu. Njagala omwami nga medium size wakataketake n'ebisimu ebiwanvu mutono si mutono medium.
njagala omwami alabika obulungi, njagala omwami ali serious, saagala muntu wakubeerawo okunzanyirako, saagala muntu wakunzanyirako kuba nange ndi serious. Njagala omwami anayagala abaana bange, nange oba ayinayo abaana sirinaako buzibu, sababeera nga tebasukka 2, sababeera nga tebasukka abaana 2, kirina buzibu. Yetaaga omwami ng'alina teyeekoleddewo, niwaba bapangisa si kizibu kuba musobola okutandikirawo mpolampola. Omwami wabanga ali mu future nemutandikirawo nemukola nemwezimba, namwe nemubeera bulungi. Naye ng'era alinawo kalagawo niwaba apangisa naye ng'alinawo kintu kyolaba nti alinawo enkulaakulana, alaga enkulaakulana. N'oba wazimba fine, tekirina buzibu, naye nga neetaaga muntu ali serious, nga wasomako, bw'okola siba nabeeyiyo obweyizi ku makubo. Njagala omwami ng'olina omulimu ogw'obuvunaanyizibwa, nga tujja sobola obeerawo tutegenkanye ekino tetunaaba tulina. Nanyeraga neetaaga omwami alina omukwano, alina laavu, ye abaami abatayagala kumanya munnaaye, ng'ate afaayo, aba omwami ng'afaayo. Era nga nsuubiremu ebintu bingi, njamulaga omukwano, mukatanga bebi, nkanabwesi. Kati munnaaye, omwami gwenjagala, oyo nga jagenda mu bazadde bange, tugende ewaabwe tumanyagane, kugamba buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Kano kabasako nakusibidde yakabasako mukwano tera nojja akabasako mukwana akabasako tera subulula akabasako ante kiri mutu. Kati oyo yenna ali serious ajja kunoonyako kw'erinnyanda yange eri +9 6 6 5 3 9 4 49 26 eri +9 6 6 5 3 9 4 26 26 namba yange. Oyo yekka ali serious yaba anoonya kuba nze kyenjagala nkyagala. Era nga ndi mukyala nina kenegoddewo akatono era njagala omwami nga tujja kukola wamu twezimbe tubeere bulungi. Saagala mwami olw'okuba eri abaami abamu abaye omukyala alikuteera ayo yalina ssente ki, naye nze njagala omwami nga naye alina kyalina, ng'alina kyalina omuweeraga. Ebya Joan Nakibuli mubiwulidde okuva e Saudi Arabia. Nkaseera kano katumulemu katono nnyo ate tukomewo ne munnaffe bya Katonda naye alina bingi byeyeetaaga. Bakulisaayo mukumbulamuuko. Moses bya Katonda asibuka nakaseke eyo yava myaka 48 yeetaaga omukyala akyayagala okuzaala bw'obanga gy'oli nga oli muyonta. Lwaki tomugezaako n'olaba? Amannya agange nze bya Katonda Moses,
nga nzaalibwa Bukoto mu disitulikiti y'e Nakaseke. Emyaka gyange nina emyaka 48. Nasomako naye saasoma nnyo, nasomako kitono. Nyoonya omubeezi gwe naabeera naye. Kubanga nkooye abantu abanimbalimba nga tebakola ki, tebatuukiriza mazima. Kubanga nali mpasizzaako abakazi, omukazi n'akola ki, n'anuma naye ng'ate ayagala nnyo ebiki, ng'ayagala ebintu ebyamangu mangu, ng'ayagala ssente. Bw'obeera omwavu nga takubalaawo, ng'ayagala buli muntu ky'oba ngo ayagala ssente buli ssaawa. Omugamba tukole kino nga takikola, n'agamba nti awo oli mwavu, nze sikolagana na baki, na mwavu. Ne mugamba abantu bonna era basooka kukola, naffe tukole ki, tukole, tujja kufuna ebirungi bye tukola ki, bye twagala. Naye omukazi ye teyakola ki, teyagumiikiriza, n'asalawo n'anoba. Ne nsigala nga ndi bw'omu nga sirina mubeezi, nga nyoonya omubeezi anaaba omwesimbu nga mumalirivu okubeera nange ni mwetegefu nnyo okubeera naye, okuba nga amulabirira buli kimu. Ekiba nga tunaakwatagana bulungi, tuba tunaakwatagana bulungi, nsobola okuba nga atwala ewaabwe n'annyanjulayo, nange nemutwala ki, nemwanjula. Tuba nga tukoze eki, tusiimaganye. Moses, nsanse nnyo okukulabako. Kale nkwa nange nsanyusa obbasanga. Omukyala ng'akumenya atya omutima? Omukyala nali mwagala nnyo, naye olwatuuka nannemesa nemba nga nkola ki, omutima gumwagala nnyo, naye nannemesa nemuta nga ndaba niwe namwesibako ye nga sikyakola ki, nga sikyaliko. Naye ng'ayagala byamangu mangu, ayagala bya ssente eziriwo. Oba nga tewali ssente temujja kwatagana mu mukwano. Ne mu by'omukwano nga nabyo nabyo era nga bwe bityo, agamba leeta ssente, atunga ssente twi, nga byakwegula ng'olinga amugula obugozi. alinga ayagala okumugula obugozi. Namugamba ekyo sijja kisobola. Kati nga bw'omuwa ku ssente olwo nga olwo ensonga azitambuza bulungi. Awo aba musanyufu nnyo, ky'oba omuwadde aba akyagala, agamba kati akumpadde ssente kijja kuba nga kiri bulungi. Naye kati atumwagamba nange sijja kukola ki, sijja kukolera kyoya. Ama nga kuba omugongo. Nga kuba omugongo, gamba kati leero awatali ssente tewali kyakukola. Mukwatako. Wano bona omukwatako nga byonna tajja kukola ki, ate gwosigala mu bulumi ye ng'akola ki, ng'akuleka awo. Omukyala oyo wamwinamu abaana? Omukyala oyo abaana mulinamu abaana 3. Embeera yatandika bweto okuviira ddala ku ntandikwa oba yakyuka bukyusi? Yakyuka bukyusi. Mutandikwa yali muntu mulamu, niwe yatandika okukola ki nga yeetabulatabula. Simanyi kyamutabula. Wamala naye ebbanga ki? Ebbanga lya myaka 4. Naye awo yatandika okukyukakyuka, nange ne mugamba wa oba okyuse nange kankute, sijja kusobola. Moses, obuwulu obumazeemu bbanga ki? Obuwulu mbumazeemu emyaka 3 nga ngumiikiriza ndaba oba munnanga n'akola ki, anaasobola okudda, naye yalema. Gy'obeera wapangisa oba wazimba?
Ndi ku kibanja siri mupangisa. Kibanja kinene kiriko yiika 4. Kuliko emmwanyi ku buli kimu. Kakati omukyala gwe weegwanyiza alina kuba na bisaanyizo ki? Omukyala gwe neegwanyiza aba n'ebisaanyizo nga nandabirira bulungi, nga tunaakwatagana bulungi, nga ne mu mpisa ekirala nga njagala nga yazaalaku okuva ku luzaalo lumu, luzaalo 2, 3 okwo kwenkoma tujja kuba nga tukwatagana bulungi nabo. Okyayagala okuzaala? Nkyayagala okuzaala era ni muntu muzadde era ng'ekyo nkyagala nnyo, kubanga era ekyannemesa n'oli nga tayagala ate kuzaala ayeekuba biiso. Kaakati ate nze mba njagala ate kufunayo abaana. Kuzaala abaana nga bameka? Abaana ne bwe nzaala 10 titigaana. Anti ennaku zino birimu okutunuulira ebyenfuna. Ebyenfuna weebiri tebijja kugamba mbu ate otunuulira byanfuna, kola ate n'emirimu emirala nginaaba ng'akola ki ali awo, naye tekimugaana kuba ng'akola ki naye ng'akola. Tuba nga ffenna tukola ki nga tukola tukwasaganya. Endabika y'omukyala erina kubeera etya? Endabika omukyala njagala nga mukyala nga mumpi, nga si muwanvu, nga muggumivu, nga munene. Abo be njagala. Naye abawanvu aba asuuse omutono, naye oyo simwagala. Njagala nga sayizi nnene, naye ng'ate si yennene nnyo esukkiridde, ng'ali mu media. Ebisinga abakyala bye batera okwambala obukomo, gwe okubwambala kirina makulu ki? Obukomo obuliwa? Obukomo buno kale wabeerawo omukwano aba akakuwadde, kati naawe n'osala n'ogamba kankole ki kakambale mbi ng'amulabirako awo. Ekyo tekiriiko buzibu bwonna. Alina kuba wa myaka emeka? Omukazi kitandika ku myaka 28.35. Mwagale musookere ku ki? Kale bulimu ebintu bingi, naye kanjogiremu ebimu, kubanga te omu ayinza okugamba tugende ku musaayi. Kaakati ate ekyo kati nze mba njagala ate nga njogera amazima, sikukola ki kugamba ate tugende eno tugole ki. Kaakati nze be mba njagala mulwadde munnange bwe tuba tukola ki tukwatagana nabo, kubanga ate tunadda kuwona mbw ate ono ajja kugamba ate tudde ku musaayi, mugenda ku musaayi ate ng'oli muki ng'oli mulwadde. Naye wano okukyogera amazima omuntu n'aba ng'akikola ki ng'akibulidde. Ekyobulwadde kibuzaabuza. Omuntu ayinza okuba nga omusujja gwe gumuluma nga bwe bulwadde bumutawaanya. Omuntu ayinza okuba nga omutwe gwe gumuluma nga bwe bulwadde obumusumbuwa. Twegamba tobadde mulambulukufu bulungi, gezaako okulambula obulungi. Obulwadde buno obulwadde bwaffe bwakawuka ka siriimu, kati awo mba njagala mulwadde munnange. Obuvumu obuggyeebwa okukyatula naddala mu lujjudde lw'abantu eri nkyatula kubanga ffenna niwonaakweka era kijja kulabika. Iwe gwonaafuna ojja gamba tugende mu kyuma, munaatuuka mu kyuma ng'oli mulamu ate ng'oli muki ng'oli mulwadde, ate nga wamusiima ate awo ate olaba we mugenda okukola ki okwawukana nga tewayogera mazima. Jje ng'amanyi nga mba ddala mulwadde munnange ate ali mulwadde oyo ye muleka. Ogambe nti osobola wandyagadde abaana n'okuba kuzaala abaana 10, naye okusinziira ku mateeka g'abasawo bagamba nti omuntu ali mu mbeera eyo ate talina kubeera nti
yenyigira mu bikolwa ebyo ebyokuzaala ennyo? Ebikolwa ebyokuzaala abaana mubazaalira nga mubagerera emyezi gye balina okukomako okuyonsa, n'omanya nti ono agenda kukoma mu myezi bwe guti, emyezi ng'ena oba 5 nga mumuggyako, oba 3 nga mumuggyako nga mumuteeka ku mata, ng'anywa amata nga mumulabirira awo. Olowooza okuzaala ennyo okwo tekwongera kunafuya oba kukosa bulamu bwo? Okuzaala ennyo tekwongera kunafuya mubiri. Omubiri ogwo okunafuwa nga yegwe ogukoze ki? Omisinze okumira ku makirenda awo omubiri gwekola ki? Yegunafuwa. Naye bw'oba nga okikola bulungi, tolina kubeera ku bukyamu bwonna. Abeetaaze bakufunye batya? Tulirako wali bawe ku namba y'essimu. Abaneetaaze bajja kuyita ku ssimu eno eri 0-65-77-57-39. Eyo kubayita niwe bagikubako essaawa mmeka? Bagikubako ku 10 ez'ekiro ebeera ku ssaawa mmeka? Ebeera ku ssaawa 24. Essimu eri 0-65-57-57-39. Eyo y'essimu eyange. Obadde mulabi mulungi naddala gwe anyumira program Abanoonya, wabula nga sinnabasiibula. Nkimanyi bangi ku mmwe mugezezzaako okuyitako mu bintu ebibanyigiriza, abamu mulina ebiwundu ku mitima gyammwe, abamu baba bamenya emitima n'ebirala bisingako ng'ebyo. Naye ky'olina okukola, gezaako okweggyamu embeera eyo ey'okuggwaamu essuubi. Olina okubeera n'essuubi, beeramu n'essuubi. Ebyayita biba byayita, osobole okubeera nti otambuza obulamu. Wano sijja kusukkawo, ndi Philip Kagwa, akoze ne munnange Frank ali ku kamera. Tusinkane olw'omukaaga olujja essaawa 5 zennyini ez'akawungeezi. Omukama abankuumire, mbeere bulungi. Mweramu. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya Abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya Banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.